Alien skin wamma mwe you people. Nali nkozeko video nga nvuma alien skin. Njagala musoke mumpabulemu. Nali nkozeko video nga nvuma alien skin. Nze alien skin namwagala nga boy wange. Namwagala bwagazi kullo. Ne tubadde ne wadoni kulisi yatuyise nga gulawe ekizimbe kye. Nensangayo alien skin ne gaali ye. Egaali ya alien skin ne bankuba. Ne bankuba. Kubonna mbadde manyiko omuntu omu. Oyo komanda mudogo. Komanda mudogo yankubye. Komanda mudogo ankubye. Ankubye ebikonde mu lubuto. Nankubye ebikonde mu matama. Nankubye ebikonde mu mutwe. Anzijeko bugago bonna. Abwasiza yasiza bubuno. Obulaba. Abwasiza yasiza. Ankubye emigere. Komanda mudogo nali mukoze eki. Nali mukoze eki. Inze nali mvumye kwa alien. Ababadde ku internet ebbanga. Mumanyi love je tubadde tuyina eri alien. Nga tumwagala nga boy waffe. Ekinkubya mubuzizo nkubira ki mbuno ovuma alien navuma di alien tubere realistic nali mvumye kwa alien skin nze chicken waabwe mfe mpimeka nze sagala ntalo lwebyo kati wansanze ne bankuba nali mvumye kwa alien komanda mudogo yankubye mpulira bubi olubuto lunuma nze siri mulwanyi kati boda kunze nonkuba nze siri mulwanyi mwana nze siri mulwanyi nze nkola bintu bya kola bintu byange siri mulwanyi I'm not a fighter. Savumaga kwali yanisikene samuvumaga kwa endogoyiza fango ni ekisingo ziruma kwe kujja ng'obadde mupya n'obegattako n'okozesa amasannyalaze ga kibanda n'okikuba n'otopinga charts n'ofuuka star nti nange kyekyandiko ojja kusanga buddogo obunzijonkera obulogoyo obumu nti bwegomba okubaamu ne following oba kubanga bwakabi nga ggwe kale ne chicken kyekyamutuuseeko bantu nti yeegatta kukabira mupya naye ye naakuba following ye nti kati agikozesa wakibi nnyo wano mu Uganda y'omu ku ba influencer ab'ekibi kati endogoyi ezimu kiba kiziruma tulina kumala kusaba mukulu kakyebiri ate buno buddogo bujja butya bwate ne butuuka nga butopu nnyo tebukyasabiriza kakyebiri wamuki onfunye ndaba video za chicken ezitrendinga ng'agamba abavubuka ba alien skin babikoze as usual. Chicken kyengenda okugamba is weewale nnyo okumixinga n'abantu ekika ekitali kikyo. Toli mulungi omuntu buli omu agenda kwagala oba buli omu agenda kusanyukira. I don't know if that will sound a bit weird or rude, I don't know. Neyiga okubeera nga okolagana nnyo n'abantu aba vibe yo. You're not a violent person. Why the heck would you like lwaki buli saawa obwawo connectinganga n'abantu sinti buli omu agenda kwagala. Not each and every person is going to be happy for whatever you have. I'm not saying kwaba abaana bakubye because maybe they hate what you have or bakulabanga competition or anything because they cannot compare, but gezaako nnyo okumixinga n'abantu ekikakyo. Woba manyi toli violent person, woba manyi toli muwemuzi, tolina nsonga lwaki obeera n'abawemuzi. Woba manyi toli muntu alwana abeera mu ntalo, mikwano gyo tegirina kubeera abantu abo abafoolinga mu eyo category. Olaba buli weerera n'omukwano gw'omukkakkamu oba ng'alina embeera ze zimu naawe. Waba muwemuzi omufuna fallout leero mugenda kutuula mwewemule. Wabanga muntu mukkakkamu nga ggwe buli omu ajja sirikira gy'ali paka relationship wenaddamu ne bagirikendlinga back again. So all I'm going to say, alien skin. Tukoye bibozi byo banai alien, we are tired. Buli sawa balenzi boba kubyono, buli sawa balenzi kwegamba gwe bibyo tebigwa. People are out here fighting battles for you. Lero alien simusobya, lero alien taliyo kati abantu babakuwoleza agenda vayo. Alien tabaddeyo, alien si abagambye, alien ne omuntu ali mukuba munne on behalf of you, akubira mu linnya lye. Lwaki oba weyo right. Omuvubuka we waba abalina obuzibu ne chicken amukube nga amugamba nkukuba wankola kino si bino bintu simanya nwanirako alien skin simanya nwanirako alien skin. Haven't you outgrown all that BS abantu bebe bakola nawe go weteekamu?
eno mba munoonya bakazi bakuba eno emukuba abasajja kwegamwe temuibaako gomutira ku liiso abaana bo enkya bagenda kubanga bagwa mu mbi omwana wabeere nga ali ku ssomero wabeewo omuzadde w'omuntu gwe wakubira omwana akuba omwana wo baamukola ekintu ekibi ate ojje waneno ng'okaaba bakwate omuzadde oyo bakwate omuntu oyo agambe ekintu kimu yankubira mutabani wange yankubira bba wange entalo ziggwe Chicken muvubuka ali peaceful ate mumukubi gwe batagambako gwe batabuulirako wabaaki gwe buli ssaawa abantu bwe bakuba abantu aliyeni ffe twakoowa okwogerera obubi twakoowa okugambako because abo abaana bakola each and everything bassa abantu bakubya abantu kataba batte bonoonya ebintu by'abantu all in the name of alien skin nze Chicken nze ngenda kugamba gwe nedda ne nannyini mukolo ogwo nannyini mukolo oba oyisa abantu abamu ab'ebika ebirala ng'omanyi oyise Luwirate ne Chicken tebagatta the least you can do before nga tonnava ku ssimu kubawa invitation bagambye bambi mbayise ne gundi muyise naye mbadde nsaba ku mukolo gwange temulwanirako omuntu ajja amanye ng'ali safe ate bakubire omuntu kyaliwo bamukubire ewuwo wennyini ate naawe tojja kubeerawo okutaasa kubanga bonna bakyaliwo aliyeni muyige okubeera nga muwa ebifo bye babayiseemu ekitiibwa si buli wamu kagenda kubeera kattiro oba si buli wamu nti mugenda kukubirawo omuntu Chicken toyina nakwennyonnyolako nze bamma nina gwe nali nkubye simala nali nvumye ku alien skin si ye Katonda you're not supposed to be answerable to them you have your own life going on the least you can do is stay away from people abata falling into the same category nga gwe woba toli mubbi toyina nsonga lwaki obeera n'emikwano emibbi woba toli musezi toyina nsonga lwaki mukwano gwo kyaliwo musezi beera n'abantu kati nga we mweronda ne Sheila Price muwa abantu lugambo mwogedde ku updates ebyo byejeje emikwano gyo bw'oneeyombesa ne Sheila temugenda kudda okwewemula kuba Sheila si muwemuzi kyolina okumanya baagenza otuuka kati jjukira ye Chicken mukakkamu mukwano nze nawoganye n'emizindalo gyonna ne givaayo byonna ne tubigwamu obuvuyo ne bugenda mu maaso baŋŋamba ate kati nga baŋŋamba mbw ate gw'olina okukakkanya embeera ze muwala wa Zainabu mulekwa nkumamu 10 Omutanzania kati nkumamu 10 ndaba abantu abamu bagamba mbw ezo sitanti zammwe mulina ebintu anti balinga amazzi busiru butategeera mulowooza ko tuli bubi tewali muntu aba bubi okitegeera kati nze kankubuulire baabadde ate tebaagala byogera kakigere nga katidde n'okukola vidiyo ne mugamba nze omumanyi sisirika ngenze binyumya okitegeera ng'agamba embeera kebeere powa mwana kambalekere Katonda ne mugamba Katonda kigwolekera wano okitegeera ne mugamba beerangamu kati ate Namukasa wulira Namukasa Chicken yakudde mu ambushi ya Namukasa gwe babadde balina okugatta yabadde omukulu direct kuba ne Namukasa yakyogedde nze yangubidde nangamba order yavudde from above nga bagamba afulume oba omukulu afulume Don Chris nawe woyembeera bakawa security yakudde mu ambushi yoli nga komanda mudogo abuze lwaki olowooza tetwakubye gwe ngamwe mumanyi mwe sijjayo ebijambiya Tanzania bakutegeera bakumanya wano ku app wentegeera naye wali nze tombuulira bintu bya Tanzania osobola okwokya akabira sina kwokya kabira naye mukwano omukolo gwabadde gukomyewo nga ku mmeeza gye bagenda otusanga waggulu gwabadde bikomerawo wennyini oli mutu kubanga naye olaba lwamaka nkubulireko ekintu kimu akasajja kano kakiki omanye ekyasinze okunnuma bannange kabadde kawaana ne kawaana kayiwawo omubiri bya kisiru bambi owabadde nze kuwagala aliyeni nga njagadde aliyeni ne mugamba bro oli musajja ne mugamba nkuweeke ku mugongo onkwasa ennaku Sheila ne mugamba muweeke ku mugongo kuba bambi Chicken tubadde nga tuyiribanga naye okuva ku kivolo kya Gudo ebyo nawe olaba abaana we baba balina amaanyi bafune baana babbondya kati Chicken kati tandise okugatta abaana bwe bati bwe bafa osobola okukutuka n'ofa kati jjukira olaba ebyabayaaye amanya nti teekawo gaadi tebakuba mu lubuto kakiko kabadde kaleesa obusuuti ne bamutama obusuuti puluneeke bwakiti buno obutugamu puluneeke era obwedda mpulira abantu boogera bye batamanyi ne bagala banno banuzi n'abadde ku ground
era ne wetwogerera kati Don Chris alina footage kubanga ku kizimbe kye kuliko kamera. Kitegedde kati temugenda bitwala ku poliisi Sheila kuba kati ensi yonna etidde mugenda kuge ate muli b'amaanyi. Chicken yasoose okubwa mwana olaba nze nkubuulireko olaba kati Rama olabe. Good morning, everyone. My name is Catherine Kusansila, Presidential Advisor, the one and only. I wanted to share this issue with you. Bana Uganda mwina. Nganze nakoza analysis yange. Lwaki batu wangu dakaluka kakawempe. Analysis yange ndaga ebintu biringa bisatu. Lwaki akalula kukatukubiddwa ate nga kabadde kankakuwangula. Kabadde kankakuwangula kubanga n'omuntu yabadde ensonga zange ziringa bbiri ziringa ssatu. Sookera ddala nsooka okubaza President Museveni. Thank you for being there for us. Mwebale kutubeererawo because oteekamu amaanyi mangi. Naye ekizibu kyolina abantu boteekamu amaanyi oba abakulembeze ab'oku byalo oba abakulembeze okuva waggulu paka wansi. Banafu babbi polling station y'emu ekisookera ddala tufunawo tutya obululu abiri. President Museveni sente za PDM zagaba ziragawa. Abakulembeze b'abavubuka webali. Abakulembeze b'abakyala webali. Abakulembeze mu bakadde webali. Muina namba ki? Muina namba ki? Kitegeeza sente President Museveni zeteekawo za PDM muziwa baluganda ba mikwano bemumanya tabatali bakukyalo okwo abo balonze baani. NRM buli oba bagiwangudde ne bweddamu nekola research. Tulinawo buli wamu abakulembeze ababakyala ababavubuka bonna tebalonze gavumenti. Why? Era ekyo gavumenti erina okikolako evaluation ey'amaanyi ku bukiiko bwonna bwe tulina obw'abakadde obw'abavubuka obw'abakyala ku bitundu bwalonzaani bwabaddewa. Ebyo byonna bikulaga nti obukulembeze bwe tulina bwonna obwagulu n'abwa wansi tebulina mobilization. Tebulina okunyweza obuwagizi bwa president oba obwa NRM. Sente z'emyoga ezibadde zigabibwa zigenda wa? Era abo abafuna sente ezo balonzaani. Ekyo kikwatagana n'omukulembeze okuba nti nno essaawa eno akuba tooki mu bantu abo batubuulire abo tebalina bo abafuna sente za PDM balonze baani. Kitegeeza omukulembeze mumulimba. Bwe mba temulimba buli muntu njagala tulage register gy'ayina nti abantu bekugundi balondedde wuwo waliwo afunyewo abantu wewatu bowa sente balonzaani. Ebyo ebintu byonna biswaza mukulembeze wa ggwanga. Ayinza ty okujja okunoonyeza omuntu akalulu mumuluka muluka gumu nafunawo abantu abiri. Polling station yemu. Really? Kati awo twafunye obulwa 30 babuze chairman. Oyo chairman waawo nti emyoga sente abadde aziwa baani? Abatalonze government. Abatalonze NRM. Era tulage nti abantu abatwala emyoga balonzaani. Kitegeeza mmwe abakulembeze bali ku byawo temulina numbers. Temulina buwagizi. Nze kusaasira omuzija n'enkola ku Los Angeles Kawempe nefuna abantu 1000. Nzoomu. Kati kitegeeza mucho mu abantu abakulembeze abali ku bitundu mulimba omukulembeze. Mumulimbira ddala. Mucho kitegeeza ne PDM abantu tebamufuna. Ebyo byonna byakuswaza buswaza president.
ate fe abava ntwogera amazima fe bafuula ababi naye nga his excellence abantu bakyaperforminga bulungi basana kukwata bukwasi nebabasiba kuba bye bakola I don't know alukola abadde mwangu wakuwangula obwedde afuna obululu 1,015 PDM eberamu abantu 2 abantu 3 nga ne babaza 10 nalukola tuba tumuwangula naye nti omuntu president gwakoledde akalundu afunye abantu 30 really nalukola najja nafuna bululu 8 nga gwofunyewo 9 kati sente za PDM babaziwa baani bantu ba PDM bonna bagabye PDM bonna basana kwanda babasiba eno tochi esana mu NRM si mu opposition no mu NRM mwenyini chenjagala okubuuza kyemugamba kampate mukyali mu nyumba ya NRM nemu ngera mu kyonte tusoba kuzimanya nti nyumba ya wane wagira NRM ngeze wange bwe tugende ekawempe tetusoba kufuna nyumba za NRM nti nyumba wagira NRM ntobe guno muzikiti gwa NRM ntobe no church ya NRM ntobe ne kerezia ya NRM emisana tuku no ntobe bantu balimba bulimbi mucho kitegeeza abantu balimba bulinzi president abantu balonda nga tebalonda jagala kubabuulira kino we should call a spade ngoli wamanya nti omukristaayo agenda mu church owekereziya n'agenda mu kereziya omusiraamu n'agenda mu muzikiti mwali mulabeko omuzikiti agenda ow'omuzikiti agenda mu kanisa era ow'omuzikiti agenda mu muzikiti kitegeeza wa NRM alina kulinda NRM ate kisaana mu lwatu kwatuka ani yaani nga bwe bamanyiddwa nti omusiraamu agenda mu muzikiti no n'agenda mu kino bwe kino okwatuka nti NRM egwa wano atawagira NRM tukugobe misana tumanye nafu tulina okukuboola dhani okutulimba naye ekyo president alina okuddamu okumanya nti ku kitundu tulina abavubuka bameka aba NRM naye bachairman baffe betulina bonna abo ku bitundu ab'emirimu bonna bafu basana kugoba mu state house alina bayita nga akwata bakwate kuba bino byakuswaza kibiina president nasituka najja ku kitundu kyo noga nti ku kitundu kyo balonze abantu 40 nawe nosegala ng'okyali chairman oba osana kugoba. Those people, they should resign. Government eno abantu bagirima nti bakola naye nga tebakola. Kubanda bakwata bukwasi registers emyoga zimala okulaga nti n'abantu baffe tebakola. Era bono oyita abantu b'oku bitundu baga nti oyali atabajja kubula lwa batamadda tetubaagala abakola bwe batiise ne baziwa bannanyini ojja kwesanga president onoonyeze ekito ekitufungo kitegedde. Tugenda tutuuka mu kalulu nga tuswala buswazi naye obwo si bunafu bwa president bunafu bwa NRM. Ze kyensaba buli muntu addemu tutunye mu ripooti ya buli muntu nti ekyalo kyo kyakoze kitiya. Naffe kenyine kati essaawa tulina okuyamba president Museveni kuba kati mukawempe ngaawo faida nambyabadde yeesimbyewo nga si mubi naye nga alina okuyambibwako kubanga candidate walino bakandidate betuteekawo nga tebazitowa kuba kati nze ne booteekawo kusaasiraawo kagamba nze omo ne batamperekera nteekawo pressure nze nammere ngana nenyimbawo omu nefuna abantu 8 omuntu omu bwenti kati nga nteekawo nalukolawo ngati nalukola agenda kundya asebo kale yenambi ng'omuntu abadde mulungi naye abana abakulembeze ba wansi bamukoze bubi nnyo kuba muntu gwe nalinabyeko nga alwanira abakyala abaana kitegeera era bamukoze bubi nnyo. Abantu b'NRM ffe banafu tetwekwasa na kintu kirala kyonna NRM ewa bakadde ku byalo sente naye njaga mundaga ennyumba ya NRM oba omukadde omu yalonze tugende ku bukiiko bw'abakyala balonze obukiiko bw'abavubuka bwalonze obukiiko bw'abakadde bwalonze era abo abafuna sente ezo balonzaani kitegeeza sente temwazigaba sente mwazeewa buli muluko ogwa million president agwa million 10 senga abantu bawe 10 bali batulonda twandibadde nalukwa tutalina bwe tumuyita talina watuyita nsaba president tuddemu tukwate tochi tubuuza obunafu bwavuddewa era bakyamani bonna basaana kugoba bonna si bakawempe bokka. Olaba omuntu omugulira kindazi nagamba mbulya wensayininga naye ate abo bawadde sente buli kadalako ng'osobola n'olonda
era omulimu ngenda gwewa kyalo ku kyalo nga tunoonyereza waawo atuuka ssente za PDM. Lwaki pulezidenti aswala okutuuka ku kino? Tulina abakulembeze bava ku mirimu gya binayisa bakyaliko. No. Torch His Excellency gikube mu bantu baffe abakulembeze b'ebyalo. It's too much. Tuli mu kuswala busu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.